Kurukayo mukahumuro konka katagumize mu ebibuuzo byanyu kandi tukine Dr. Wasowa. Eriyo abanga ayonsa natandikirawo okugenda mu nsonga oyo aba alina okufuna family planning nga bukyali ayinza okuddamu okufuuka so tandika okuddira menstruation kitegeeza osobola okuddamu okufuna olubuto naye nga buli mukazi mwavu naye abakazi abasinga 99 bw'aba ayonsa tafuna lubuto kabanga tannaddamu kugenda mu nsonga. Usually kasita omukyala abanga ayonsa omwana tamuwa kirala kyonna abasinga obungi tebaddamu genda mu nsonga n'olwekyo baba tebasobola kufuna lubuto. Jenti najja nyine emyaka 63 tingazaara hoga konka hari obundi kushoza nyinenda na neshagama najja ngo nikiretwa ki. Madam Jane kwebale nnyo ekibuuzo kyekyo. Tozaalangako kiwebale nnyo oyinza okubanga okozesa family planning naye bw'obanga olina ekintu ekijja wansi ayinza okubanga sinnabaana oyinza okubanga olina obulwadde bulala bwe bukuluma wano ku TV sisobola kugamba nti kino kyekikuluma oba kiri weetaaga ojje tukukebere twogere naawe tulabe kiki ekyo ekivaayo wansi ekivaayo ekyo oyinza okubanga kunabaanawo oyinza okubanga yasembedde wali kye tuyinza okukikolera oyinza okubanga munda oyinamu ekizimbe ekiva mu nabaana kikyetaaga okujjamu oyinza okubanga mu bukazi bwe waliwo ekizimbye ngukirowooza nti nno kinnabaana nabaana usually tatera kuvaayo wansi atera kubeerayo waggulu bulungi ng'obwekyo naye kakati nga ggwe weetaaga ojje tulabe kiki ddala ekizibu kyo ekyo ekikutuuseeko wano ku TV sisobola kubuulira nti kyekirina oba kyekiri naye nga waliwo ebintu ebitusobola okulaba bisobola okukolako n'otereera ebimu oyinza okuba nga weetaaga kukola exercise zokka ebimu weetaaga ddagala ebimu weetaaga kulongoosa netulaba ekyokukolera naye jangu mu ddwaliro oba olaba omusawo wenna ow'abakyala tulabe ekyokukolera tulabe kiki ekyo ekikusumbwa tukitereeze. Webale nnyo Jane. Ogunajja nyine emyaka 29 ndi Immaculate kundi kuterana n'omushaija nshashanye nenda najja ati nahize emyaka 4 nindiga Bushenyi. Webale nnyo Immaculate ekibuuzo kyekyo ogambye nti nno bw'owegatta n'omusajja olumizibwa usually kiva ku ngeri gye mutandikamu okwegatta n'omusajja bw'okyetaaga n'amala okutegeka ne mulyoka mwegatta bwe mwegatta obwegasi ye najja nakufubutukira bufubutukizi olumizibwa kyetaaga n'amala ne mumala okwetegeka mwetaaga mugende mulabe bakansala mala okulaba engeri ekintu kino gye mukikolamu oyinza okuba nga olina n'obulwadde obulala obuleeta ekizibu ekyo oyinza okuba nga oli mukalu ng'owetaka engeri endala eyinza okuyambako okusobola okutereera oyinza okuba nga olina enseke nga ndwadde nazo zeetaaga kujjanjaba osobola okutereera oyinza okuba nga nawe wennyini tuli mwetegefu olina ekyo ekikusumbwa mu bwongo totubulidde oba wazaala kuyinza okuba nga n'ekyo kizibu kyo kiri awo kyo lwaki neegatta n'ono nga sigenda kufuna lubuto kikuleetera okuva ku mwoyo okuvaako n'olumizibwa oba weegatta naye kati n'okulumizibwa nga weegatta twetaaga kumanya olumizibwa ddi nga mumaze nga mutandika nga muli mu kwegatta ebyo byonna tubiyitamu ne tulaba kiki ekivaako ekizibu ekyo oyinza okuba nga wafuna ekizibu ng'okyali muto kiyinza okuba nga ekizibu ekyo bw'ogatta n'omusajja ekintu ekikikomawo ebyo byonna twetaaga ne tubiyitamu ne tulaba kiki ekivaako ekizibu kyekyo naye wano ku TV tekijja kuba kituufu okugamba nti no kola bw'oti bakozesa ddagala lino weetaaga ojje nga bwe tugamba bulijjo jangu tulabe ekiyinza okuyamba kirungi obuuza ekibuuzo ekyo wayinza okuba nga waliwo n'abalala abalina ekizibu ng'ekyo bonna tubasaba bajje tulabe ekyokubakolera. Gunajja nyo nkaba ninshesha naheza kandi mpurira ninyenda buri dakiika ngume ninshesha kandi ndikushasha munonga nkatungamu treatment konka natsigara ninshasha omunda nto nkozesa emibazi mingi ey'amaani tinyambirwe nimbasa kuba nyine kansa yanyinenda. Webale nnyo kibuuzo kyo kiringa ekya Immaculate kyabuuzizza nti olumizibwa munda ento mu lubuto wansi weetaaga ojje tulabe kiki ekizibu kyekikulumye olabika obadde okebeza n'abasawo bangi naye nga bwebabuulira bakeberako obukebezi ne bakuwa eddagala kati weetaaga ojje tukuggyeko ne samples tuzitwale mu laabu tulabye eddala kiki ddala ekikuleetera okulumizibwa bw'oba ofuuyisa okuva ku kyoyogedde oyinza okuba nga olina obuzibu n'akawogoko nga kalimu obuzibu obwo nga ofunyefunye ku maddagala maybe tegamalaayo bulwadde okwesiza ebbanga limpi weetaaga ojje
tukujjeko omusulo tugukebere, tukujjeko amazzi g'omukyala tugakebere, tulabe kiki ekyo ekivaako obuzibu obwo. Obuuziza nti olina kansa wa nabaana. Kansa wa nabaana atera kukwata bakyala bakulu, bazaddeko nnyo, bazaddemu basajja bangi, beegase nga bakyali bato. Ebintu ebyo byonna tubitubuulidde, wetaaga ojje tulabe. Kansa wa nabaana bw'aba atandika taba na bubonero bungi, bubonero buba butono nnyo oba tewabawo na bubonero. Kati ojja abakyala baba baagala, kiba kirungi abakyala bajje tukebere bwe batandika okwegatta n'abasajja, kwegatta ojje tukebere omumwa gwa nabaana. Tulina ekyuma kye tuteekayo omumwa gwa nabaana ne tugulaba, ne tuteekako eddagala ne tumulisaako ne tulaba. Waliwo enkyukakyuka ezijja bw'aba nga kansa akyali muto, nga tanaakufuukira ddala kansa, bwe tusobola okulaba kye tuyita cancer screening. Kati bwe tubulaba obubonero obwo tulina kye tuyinza okukola, ebintu ebyo ne biwona, kye tuyita cancer screening. Naye kati bw'abanga kansa yennyini azze era tulina obubonero bwe tulabirako, kitera kubawo ku bakyala bakoze emyaka 35, 45, 60 abazadde abakyala abaana abangi. Bakyala bano batera okuvaamu amazzi agawunya, bwagenda mu nsonga alwawo, bweyigatta n'omusajja alaba omusaayi. Omukyala bweyigatta n'omusajja wandibadde tulaba musaayi, okujjako ng'olina ekikyamu. Era buli mukyala yenna bweyigatta n'omusajja n'olaba omusaayi wabawo ekikyamu, wetaaga ojje olaba abasawo. Kakati naawe tukola nti nno jangu tukebere kansa wa nabaana tulabe. Buli mukyala yenna yali yegaseeko n'omusajja, yali azaddeko, jangu tukebere kuba kansa bwakwata kiba kizibu okumuwonya, okujjako nga tumukutte akyali muto. Kati tulinawo engeri gye tuyinza okukebera omumwa gwa nabaana ne tulaba kansa oyo nga tannaba kukulira ddala, ne tulabako kye tukolera n'omuwona. Abaana bato abatanneegattako na musajja myaka wansi kuva ku myaka 5 kutuuka ku myaka 13, kuva ku P4 kutuuka P7, tulina okugema kwa kansa, HPV immunization. Kwakoma nubuwataho TV yawe program n'ebyamagara kandi kine Dr. Waswali natugakira mu bibuzo bikwata abakyara katuzomukahumura kandi kake targaho. Ebyamagara nebikukibuho Kazire Health Products Limited. Nibakwishaho Kazire Lemon Green Tea Drink. Nibakurana Kazire Orange Tea Drink. Beine na Vit Fruit Drink. Nywa ebyaba Kazire oshemeza amagara gawe.